bwe mmala basaba okukola ki okusharinga video njala mumpitira abantu wamanga njala musooke mumpitire omukulembeze omulonde w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu manyi nti okyali mu ggwanga lya America kansubire nti oli bulungi njala kwetaaga kuwana dakiika entonotono nja kwetaaga ku wano abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform n'aba People Power beetaaga wano njala mumpitire omukiise wa Mityana Municipality nanga nkiikirira ku kyalo ewaffe Muganda wange Francis Zake Butebe nkwetaaga ku video eno mukama wange wonna wooli manyi tuyinza okuba nga nawo wooli njala kwetaaga ku video eno kubanga na information njala kuwa personal ogibeereko ogiwulireko bulungi so enali kompini Zake amutegeeze njala mutagingire omukulu gwe bayita Yoseriti Bahabulwa lutabayisibwa mutabani wa Kale Ekyezi nsi yatamizize ensanga bisibe abere ku video eno mpozi ne bannayuganda mwenna mujettanire tulyoke tusimbule buli omu ategeere ekizibu ekiri mu ggwanga nga batugenda otandika njagala kusooka kuyisawo kalango kano then tulyoke tusimbule tugende akalango kano kasoma bwe kati mwenna abayina abagala omukisa ogw'okutambula mu mwaka guno lwali tumaze January 9 mutuuka wakati nkuzigirira conference eno eri mu ggwanga lya Canada etegekeddwa aba TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024 ejjatandika ennaku z'omwezi musanvu ekomekerezebwe nga 9 omwezi ogw'omukaaga 2024 ejja kubanga etegekebwa mu kifo ekiyitibwa Residence and Conference Center Toronto Downtown George Brown College 80 Corporate Street Toronto Ontario ku M5A OJ3 bw'oba oyagala ebisingawo n'okumanya conference eno ejja kukubira mu kirago bayita Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo omufuna ku ssimu eri kasaraba emu mukaaga 4 7 2 9 osobola omukubirako obutereevu bw'omufuna ku WhatsApp olumu essimu zeekyanga ogenda ku WhatsApp n'essimu nga bwe gikusomedde osobola omukubirako direct oba omusindikira message n'omu message mpaka essimu ena ejja nesafacinga ku WhatsApp then ewe komufuna ne tugenda mu maaso n'obanga osobola omufuna akalango kawedde ekiba kiddako awo tuba tugenda ku kalowoozo tuve kalowoozo tugende ku kikula lugi then mbanjulire program kale katandike n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kagenda eri bannayuganda yenna either ng'oyagala enkyukakyuka oba nga toyagala nkyukakyuka akalowoozo ka leero kagenda eri buli munnayuganda yenna oba oyagala enkyukakyuka oba togyagala akalowoozo kagenda gy'oli kagenda eri bamaama bataata bakojja basenga na buli muntu yenna namwe baganda bange njala mukawulirize bulungi nnyo mu bulamu obwa bulijjo tuzaalibwa ne tukula n'ebiseera ebisinga bw'okula n'otasengukako mu kitundu kimu kikubeera kizibu nnyo okumanya ebitundu ebirala bifaanana kyekizibu kye tulina ate ogwo si musango gwo wabula omusango oguvunaana bwa butamanya bikwetoolodde kyekikulu kya byonna mu kino ntegeeza ki ebizibu bye tusiŋŋaana olwale mu kalowoozo ka leero bannayuganda ffe kennyini ffe tubyereetedde lwaki essaawa zino teri muntu mu Uganda azaalibwa nga house girl teri mwana azaalibwa nga house boy oba nga wa seculiko oba nga mubbi oba nga mufere oba nga musazi wa nsawo oba akwata akabadya oba mutemu teri azaalibwa nga akola bintu ebyo era teriyo muzadde yandibadde akkiriza kuzaala mwana singa omusaaba amugambye bagiyita batya omukyala waagenda ne bamukebera olubuto emyezi egisookawo ng'agenda okuzaala maternity check up teri muzadde ayasinga teri musawo asobola kuga nti omwana gw'ogenda okuzaala ogenda kuzaala mubbi oba ogenda kuzaala malaaya oba ogenda kuteriako kiteri kibasobola kigamba ebisigadde bina bisigala Katonda naye buli muntu azaala omwana ng'amanyi ozadde mwana omwana agenda okubeerawo naye afuna future bw'oba okaddiye Katonda ng'akuwangaazizza omwana oyo asobola okukulabirira naye embeera eri mu nsi yeeta obuzibu ng'embeera neva ku bukulembeze obukyamu buli mu Uganda mpulira nnyo bannayuganda nga mukomplaininga nti
Uganda obubbi buyitiridde, Uganda obutemu buyitiridde, Uganda obufere buyitiridde. Abantu abakola ebigambo ebyo eby'obufere, obutemu, okubba, okumenya amayumba ekiro baana b'abantu. Ekyabaleetera okukola emize egyo olw'okuba nti efuga bbi n'ebbulwa ly'emirimu lye lireetedde ebintu ebyo okubeera mu Uganda. Teri muntu yandiyagaddengamu okuba miggo kiro ku makyanga bbi oba okukola obutemu. Teri azaalibwanga mutemu, wabula obutemu babuyiga buyizi olw'okuba nti wali kintu kikolebwa. Ensonga lwaki abantu abenyigira mu bikolwa bye tebalina kintu kikolebwa? Kiki ekireeta ensonga ezo? Ekireeta ensonga ezo y'enfuga embi eri mu ggwanga, ly'ebbulwa ly'emirimu eriri mu Uganda, bwe bubbi obwoleseddwa entakera gavumenti ng'eri mu kubba. Ekisembayo mu byonna, nkiddamu ekisemba mu byonna, bannayuganda ffenna okuvayo Seero yajja mu 1986 yaleeta ekigambo kye bayita siyaasa. Ekigambo siyaasa temwakimanya. Ekigambo siyaasa oba ekipindi by'ebigambo by'okufalaasira abantu mu nfalaasira enkyamu ey'okubebasa. Kiringa bw'onoobanga olina akaana ko ng'oyagala keebake. Ebiseera ebisinga abazungu basomera abaana obutabo ne bayimbiramu n'akayimba nga bakaweweta mu mutwe, akaana ako ne keebaka. Kati bannayuganda Museveni yajja asomesa abantu emboozi y'ekiyaaye n'ey'ekifere. Bannayuganda ne beebaka n'ebigene ne bawanika. Kati mu abo abataasobola kwebakira ddala kukuwulirayo mwe muli ffe. Ng'ensonga lwaki tusanze ebizibu bingi nnyo mu kutulwanyisa nga tuza okusaba naffe bye baateeka mu kipindi oba mu siyaasa. Omuntu Uganda ejjudde obulimba okuva ku LC, okuva mu famire ne bugenda mu LC1, LC2, LC3, LC5 okutuuka ku member parliament, okutuuka mu nnyumba enkulu eb'okulembeze ejjudde baffere, bayaaye, bantu balimba. Nga n'ekintu ekituufu okyogera mu Uganda kati musango, ekyo nakyo temukimanyi nti mu Uganda okwogera amazima kikuviirako okuttibwa, okusibibwa, sinakindi. Nga ne ba family members bayinza okukukya olw'okuba oyogedde amazima. Kati Museveni yaleeta ekizibu ekyo mu Uganda, era ekisinga okubonyaabonya kati eggwanga Uganda buya busuubuzi, mu byenfuna, mu byenkulaakulana ne mu bya security. Obulimba bususse obukolebwa misana kiro ku bannayuganda. Y'ensonga lwaki nti omuntu ayogera amazima kati afuuka ekizibu ate ne bamufuula enemy of the state oba omulabe w'eggwanga namba emu. Kale gwali complaining obubbi obuli mu Uganda, abaana ababba bali tebaagala kubba, wabula baliwo lwa mbeera yabateekebwa mu ngeri gye bataasobola gitegeera. Ke kabadde akalowoozo kaalo katugende ku Kigula Lodge. Era mbalamusizaako mwenna abanyumirwa ekigula Lodge okwetoola ensi yonna, abali mu Uganda buli kitundu kyonna mbalamusizaako. Kansulate buli bulungi. Ekigula Lodge kino nno kiyinza obutabanyumira mwenna, naye njagala buli muntu alina amaaso n'alina amatu okiwuliriza bulungi nnyo. Mu Kigula Lodge kya leero sigenda kujerega muntu oba okuwaana omuntu yenna, wabula gano ge mazima agakaawa bannayuganda ge bataagala kumanya geegaluwa. Ekigula Lodge kino ngenda kijja mu lufumo olugamba nti atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba. Atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba. Lwaki mu Kigula Lodge kya leero nkozesezza olufumo olwo nti atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba? Lwaki ndokozesezza? Omuntu yenna ng'abadde atambuddeko tasobola kudda okutenda nnyina nti maama gw'osinga ofumba emmere ku kyalo kuno, nedda. Kubanga buli lujja lwagenzemu oba kiriro kyonna kyagenzemu oba wantu wonna wagenzeeyo, buli muntu alina enfumba ye, buli muntu alina ebirungo bye, ate buli muntu alina engeri gye yanirizamu abagenyi be ne gy'ateekateeka emmere abagenyi be gye bagenda okulya. Kati gobweddeeyo n'otula mu nnyumba ya kitaawo b'ennyinyo kulugata anze ku kyalo kuno maama yasinga okufumba, munnange mba nkusekeredde, abantu bafumba, abantu bawoomesa emmere, abantu balina ebirungo. Lwaki njogera ekigambo kino nti atannayitaayita atenda nnyina okufumba? Nga bwe twogedde mu kalowoozo ka leero nti obutamanya tekukugisaako musango. Bannayuganda abasinga obungi ekitutawaanya amaalo tulina mangi n'obutamanya tulina bungi nnyo.
kyovola bantu bangi balaba ku mutimbagano okutandika wiiki eno nga musanyuse musugumbiza nga bakimezizza okwomusana olwo ebifo bino bibiri wammanga byengendo bajeregera munammwe munyerere wali asime tutya nabagambye olunaku lwokusatu nti gw'osanga omuntu yenna ng'amegeredde nga kamagujja akasibe ku ggaali olw'ebintu ebikolwa mu Uganda n'agamba nti Museveni akoze njagala kubuuza ssente za nnyina wa Museveni za kitaawo bazaani ssente zizo kisookera ddala ebintu balina okukola balina obbikola ku ssente ezo mu musolo kyovula nti ssente ziriko Bank of Uganda si Bank of Museveni wa Bank of Unity ssente zizo ne bazeola on behalf of Uganda ssente bazeola ku lwongo munda Uganda kyovula bagati essaazi n'okuva n'olwali okutandika lunaddako buli munnayuganda osasula miliyoni 2 z'otali yankoze otakola nga ki kati lwaki nina obbasekerera lwali terubusa nga bagulawo karawunda about kali akali awo ku ssaawa ya Queen kumpi ne Fire Brigade nalabi bannayuganda nga basanyufu nnyo bajjeesimbe kubiza Serefu baga Museveni akoze n'ongamba bannanga atannayitayita atende nnyina okufumba buno bubuliji bakoledde buno bubuliji obuyita mu paaka zaawo wano abantu batula bamalira ebiseera n'okwebaka ne mulyoka musekambu babakoledde nennewunya ekyo nenkireka kubanga bambi ekizibu kimulina temutambulangako ova ennamasuba mpaka mu kibuga nova mu kibuga nodde ennamasuba Uganda eweekoma nova ennateete mpaka mu paaka empya Uganda eweekoma nova ennakacwa nodde Kampala nova ennakacwa nodde emukono nga Kampala eweekoma tomanyi Fort Portal tomanyi Kasese tomanyi Jinja tomanyi Kenya tomanyi Mombasa tomanyi Kigali tomanyi Bulu tomanyi Kinshasa tomanyi gwengensi eri mu Uganda osobola kikufumbitiriza nti bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 tebafulumangako ggwanga Uganda era tebamanyi boda ya Uganda bwefaanana bali mu kiyumba kyako ko batudde tebavangamu kati ebitundu 2 ku buli 100 abafulumako bw'oba otajja kusanga asise musibe bakoze rawunda about simanyi bakoze ekisaawe ky'entebe nedda we kugambidde nti atannayitayita atenda nnyina okufumba gwe wenna ali mu kugwa Museveni yakoze ekisaawe ekyo bakiyita kuweni kitegeeza China taking over yabadde ino okuteekamu ssente ezaayo ezimbe katamina ako ngoba kateeka ssente zibadde jakuvuenge kosa katamino kali akakadde kwe kuzimba tamina ey'empya era bw'ogenda kugola Moses n'oteekamu ekisaawe Entebbe airport bakuleetera ekisaawe kye bayita Hweni ye Entebbe airport kitegeeza ono yagadde kola kye tuyita renovation ateekewo katamino mu museke mba bakodde ekisaawe si kyammwe muyitako obuyisi kubanga sirize muwaayo omukyayina azaayo ssente ze ekyo nga kifundikidde gwatanatambulako tonyumya bintu biri mu Uganda bakoze kaka eyo kafulaiva ke bakoze ku kusaya Queen ne ku kisaawe Entebbe taata njala kugamba maama ali e Kampala tatambulangako eyo gye mwalabye tamino ku kisaawe Entebbe ezo baziyita basi tamino province oba province basi tamino wano wetudde balina ebibuga 81 oba balina province 81 buli province erimu tamino ya basi esinga n'ako akasaawe kamwe kabagamba bataddewo tamino empya kati njala bategeeza mwe bannayuganda abakyali mutulo nga mwebase mufuluuta nga temusobola kutambula nga mwena ne smartphone nga ne YouTube weeri TikTok weeri temusobola kufuna bintu kubira ku mutimbagano kumanya Uganda weesigalidde mukyakaaba nnyo ate mukyaseka nnyo mukyali mabega nga n'agasajja gennyini agakoze tamino eyo gatambula ensi zonna nga gakimanyi ne wow what a beauty nenga ne kennyini abyogera mukulembeze ali ku trip byalina ogenda okunoonya n'okulaba bize mu Uganda abisirikira busirikizi mu sibe bakoze tamino eyo si airport eyo tamino basi tamino mu nsi zino ezikulakulanye basi tamino kati mwe muganda babakoledde tamino in fact ebera domestic buno obunyonyi gye bugwa buno obutono ekyo kati katugende tamino gye babakoledde ekisaawe ky'Entebbe muno mu nsi ezaakula bakayita ka domestic airfield kati wano wentudde ebutuluuki balina province 80 buli province erina basi tamiro ng'esinga ku katamiro kamwe ak'Entebbe kubanga temunatambulako temwagala kumanya buli kyemulamuloza mukiku ate abantu abali e Dubai Qatar Oman mwandibadde temusobola na kwongera bige mwogedde musimba azimba ekisaawe ekyo si kisaawe basi tamino bagiyita basi tamino sina airport muzina ensi ezaakulaakulana oba buyita bugundi babuyita domestic airstrip nga bulati bagende Kolosima airstrip no ezo zibeera domestic airports oba airstrips eyo si airport
kati munne kuganti gwatanya ita atenda nyino okufumba nga tonnajja kujaga kusugumbiza nga yakimezezza okwomusana bakoledde ekisaawe munnange zuukuka abasajja baba badda nga afundikira mu kigula luggi kansoke nkolagako mu 1962 nga eggwanga lina abasajja balitegeka otunde n'olwaliro ojja kaaba nga siggambyeko kaaba eno 1962 Uganda Uganda eyo jibaita Uganda mu 1962 awo Uganda nga bagiteese Museveni yoko najja nagabuli kimuka eyo kuwaddeko just ka video kaddakiika emu ne seconds 10 ngenda kunoonya omuntu yenna bakola mu archives za government batufune footage ali wakati w'eddakiika 10 ku ddakiika 3 tugibateerere ne mujja kuzuuka basajja mwe basajja bakazi mmwe abalooza nti Uganda eno 1962 njibaddiremu eno Kampala n'ebintu byagirimu ne Uganda ku bintu byenkulaze mu ddakiika mu ne seconds 10 buli kampu lyolabaawo yali ya Uganda ng'eggwanga nga temuli investor wadde n'ogu nga tekuli investor n'ogu Museveni yaleese ba investor abaffe n'ababbi nga amaze ottunda ebintu byaffe kyekibadde ekigulalo gikyaleero atannayitayita atenda nnyina okufumba mulekeraawo okutusinikirako ebinnyo abatannatambula nga mulowooza nti Uganda weeri weerina okuba twafa dda tulina okuzookoka wake up kati njagala tutandike mu butongole video ya leero tugikwate mpola ngenda kozesa eddakiika ntono nnyo ngenda batera amasimu ne mu kubatera amasimu njagala tutandikire wano in fact kansoke mbazanyire na kano nga ekigulalo gikiwedde kansoke mbazanyire bu video buno bubiri then tuleka tusimbule tukolekedde ka sinema tugenze ka byafaayo nate mukadde kano wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yaba musibira mu bbwa batuuza tte abamiruka nga bateesa butyo bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu
era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ng'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byabbe tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja nakusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente n'eruba lwa 5 nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyeemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatali na munnabyabufuzi okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga amannya si mawanvu nnyo Robert Kyagulanyi Sentamu. Aya basi kambaza nyine na kano tusimbule video. Mugakulembedde amasengejja olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. Mwakivura Uganda eyolekedde okutundibwa ku nnyondo olw'amabanja agakitudde mu bulago ago ag'omunda n'ageweru nkabaddiremu. Mugakulembedde amasengejja olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. All right. Obutongole katutandike akatambi ka leero naye obansooke kutegeeza ndowooza kansubira tumukuluza ke Francis Butebi otuuse tutandikire ewuwo then tulyoke tuyongere mu maaso. Omaiba tubaga ebintu bino muluza tusaaga olwaleero obuzibidde omufunye information entegeezezaako nti abantu abasinga obungi mu kibuga ky'e Kawempe abasuubuzi amaduuka gasinga obungi Uganda Revenue Authority gaggadde ng'abanja emisolo gitategerekeka. Ndabyeko n'abasuubuzi mu butala batunda hardware n'okutunda tiles okwetoola eggwanga lyonna nga Uganda Revenue Authority yakyusizza mu nkola yaabwe ey'okusasula emisolo. Kino kikuleka ludda go omuntu alina business omuntu bagamba ne bwebuzaabuza kibalekera luddawa kaka okusuubulira maguzi kakabazannyire ku tugende mu maaso. Embeera y'okusobola ebizimbisibwa ebiva emitalo y'amayanja efuuse kaweereege engadde lya bukadde ab'ekitongole ekiwooza omusolo we bakyusizza mu nsoloza yaagwo ku bijjibwa ebweru w'eggwanga lino abasobozi b'e Nakasero kye bagamba kigenda kubaleka sekesina kindi n'okuva mu bizinensi eno. Bagitadde obutesi batugamba nti okutandika nga lumu abasuubuzi abaleeta tayirozi mulimu abaleeta eŋŋano mulimu n'ebintu bya bingi byonna tulina bisasula mu Mbaasa. Abasuubula amayinja agawunda ennyumba gayita etayiro emitima begisenze okwewanika ng'eyabulira ow'olugambo nga konteyina kati zirina kusasulwa nga zikyali mu Mbaasa ku mwalo. Konteyina nina okusasula omukyayina ngeri kyayina njikirira lingire anene mu Mbaasa kiba kitegeeza damage konteyina baba bayina ogisigaza mbasi kisobola. Naye kati kino kye baafulumizza ekyatandise okukola nga ennaku z'omwezi lumu tukanya nkona kyo kabira likirivu nti konteyina bwerwa ku mwalo e Mombasa etundibwa ku nnyondo. Mumanyi nti konteyina okummulako e Mombasa ennaku 2-3 damage gwe bakukuba muyitirivu kubanga guli mwalo. Naye tukkiriza obusuubuzi buffe nga imaama waffe era taata waffe twajja na ssente zaffe naye zisigala ziggwawo naye tebeebuuza lwaki. Ekiwandiiko omusasi waffe kyalabyeko abawooza omusolo bakifulumya omwezi oguwedde nga ennaku z'omwezi 21 nga tatandise okukola
omwaka guno okwemulugunya kuno bakukoledde mu lukiiko olw'amangu olutuuziddwa nga lwetabyemu n'abakasiita olw'embeera eno gye bagamba tesusse obw'omulamuzi. tuwandikire aba Ministry of Trade. Tetujja kulwayo twala tugende ku information entuufu eyatuleese. Kansulenti muli bulungi mwenna. Kansoke tusama olega honorable zaake then tulyoke tugende mu maaso bulungi. Kansulenti honorable zaake kwoli kuno bono batojere bajjajja kuweereza omuntu yena n'asobodde okuba ng'agiraba. Ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January omwaka 2024. Kansulenti muli bulungi. Ekisookera ddala ebyobufuzi bitandise okutokota nga si bisandikire era nga abalina endowooza ennafu abatandise okuteeka enteekateeka y'okwagala okugyawo abo basuubira nti abagenda okubalemesa mu kalulu akajja kesimanyi nti kanaabeerayo ng'omu ku bo abasuubiddwe okuggibwawo mu bwangu nga nina bugisi mufungize mwe muli omukiise wa Mityana Municipality omukulu Zaake Francis Butebi mutabani wa Butebi nga ono abafuukidde ekizibu. Ekizibu ekiri ku Zaake Francis kiri nti musajja wattu bimusobedde waka ne mu kibira. Omukyala Nalongo Sologeti mama Nalongo Mpogola Anita Amongi amuli bikiika ng'omwana anatta nnyina. Yoseliti baabulwa n'akabinja ke bamuli bikiika ng'era omwana anatta nnyina. Kw'ossa bennyini mu kibiina ekyaffe mulimu abantu abatagira ddala kula Zaake nabo mufuukidde ekizibu. Kati bw'ogatta bennyini bannabyabufuzi abali Mityana olwo ne gujja bagira. Muganda ngono ali mbuzibu butabangawo nti essaazi wetwogerera bagezezzaako nnyo okwagala omujjawo naye bakyalemeddwa. Naye nga bwe yapostinze omwaka gulinga guggwako nagamba Zaake nagamba honorable Lutamaguzi nengamba president wa Kyagulanyi Ssentamu nze kennyini nenewako security alert eyasembe yali Zaake ne Joel Ssenyonyi be bantu bataano. Ne kati Joel Sigana mukulu Zaake Francis yali ku hot seat essaazi no naye nga tanna sinagenda ku hot seat ya mukulu Zaake Francis. Mukulu Joel Ssenyonyi oli musajja omuyigirize amanya amateeka nga bagasoma. Uganda nga bw'ogira basibwere si buli akusinikira amannyo nti aba akwagala. Abantu bolina bonna bayofuza basinga obungi bonna balogo kakongoliro bonna balogo buli akusinikira buli kubulingaaya aba akwagala oli mufuta kwagala mu kifo ekyo waweereddwa obuyinza okukulembera banno naye si buli akusinikira amannyo nti akwagala. Muganda njala kutegeeza Constitution bwebekuwa amateeka bwebekuwa eddembe okulonda omuntu yenna agenda okukola mu ofiisi yo koba osinzira akawaayiro ako. Abasajja n'abakazi abalemeseddwa okuva mu ofiisi eyo nga Anita Amongi ateekawo force nti abantu abadde mu ofiisi eyo nga bakola ne Honorable Mpuga Mathias basigalemu, that is a wrong track. Muganda wange weegendereze kekali paaka sooka bagenda kukozesa ebintu ebyo mu kintu kino wammanga wamu. Ekinaakutta kyennyini kiyinza okuva mu ofiisi eyo nga kikolebwa abantu abennyini be baakusibyeko okusigalamu oba okubega ku makya n'olweggulu nga bakozesa abantu bennyini okufulumya ofiisi n'okukolako blackmail. Ebintu bibiri mbikugambye byegendereze nnyo. Oli amateeka gakuwa okujja ne kabineeti yo oba abakozi b'ogenda okukola mu ofiisi teri muntu alina buyinza kukulemezawo bantu b'otazina mu ofiisi yo. Ebintu bibiri bennyini balemeza mu ofiisi bagenda okuvaako okufaako oba kukolako olugambo v'omwange olunaasigala nga terukulese kyekimu gwe nkulabuliddewo yensonga lwaki bakusibyeko abantu abo. Tugenze ku Honorable Zaake Francis Butebi. Tuzze tukuba programu z'amasasi ezibaddewo kati njala bagamba nti omukulu ono Zaake Francis Butebi ayolekedde okuttibwa naye nga Museveni akirinamu omukono. First and foremost, let me inform the international community, more especially the United States of America and the United Kingdom. These two countries are the one funding Museveni's security programs across East and Central Africa. Ladies and gentlemen, I'm here to inform all the international community that we Ugandans, we are tired of the political situation which is taking place in Uganda because Museveni is overdue. He's using all the tactics to eliminate all his opponents by all means. As we speak right now, the main targets before we reach 2026, there are the elected president of Uganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, MP Nakaseke, Mr. Lutamaguzi Ssemakula, I myself, the new elected leader of opposition, Joel Ssenyonyi, including Mityana Municipality, Francis Zaake Butebi. Museveni and his goons, that is the Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, ASO and ISO.
they have staged their operative across Kampala to track men, especially those people I've mentioned. Before 2006, they must be eliminated by all means, using state agents and state funds to eliminate all their opponents. So I'm here to inform the international community, before it's too late, please intervene to stop Museveni. Because the more he stays in power, the more he becomes a problem in East and Central Africa. And as we speak, there is a war which is roaming between East Africa, between Congo and Uganda, which may include Rwanda as well. And as we speak right now, there is a scuffle between two countries, Rwanda and Burundi. As we speak right now, Burundi crossed its border between Rwanda and Burundi after Burundi complained that Rwanda is facilitating some rebel groups which are willing to top off the government in Bujumbura. So these two people, they are becoming a big problem in East Africa. So as well right now I'm speaking, there is a mission of assassinating Honorable Francis Zakebutebi of Mityana municipality. Ekyo international committee kitwale nga kiri mu luzungu saala bagenti ate yayogedde mu Luganda bazutto bamanyi luzungu kyogedde ekitaddewo. Kati mukulu Zakebu Francis buno obubaka bubwo buwulirize bulungi oba butwala babuleke waawo nga bwe mbyogera bwe mbireka waawo. Njagala opulirize. Olina obuzibu nga bwe mumenye ne mu constituency namu obuzibu ne Mengo ne wali obuzibu obuliyo abatakwagala lwakitaawo wiiki gyolutawo twalwana tulujja kati waliwo ekizibu ekiriwo. Bagezezaako nnyo kwagala kutesettinga akiside bakulwanyisa mu parliament bikini bigaana kati waliwo ekizibu ky'otamanyi. Bw'oba olina omukyala yenna ng'omukyala oyo yakufuna ennamba yo n'akukyatinga ng'ayagala musinkane this week, either ku Serena Ekigo oba Serena Kampala or anywhere in Kampala ng'ayagala musinkane era nga yakusindikira n'ebifaananyi bye, please I advise you omukyalo oyo muteeke mu records zo ero reporting ku nearest police station in case of anything happens ye suspect number 1 omukyala nine bifaananyi bye details ze n'abali mu arrangement yo assassinating nga bakozesa omukyalo. First and foremost, Museveni kati bw'aba tagenda kukozesa mundu akozesa bakyala either Abaganda abeeyita Abanyarwanda oba Abanyarwanda. Ekizibu kye tulina Bannayuganda ddala abasajja tulina mentality nti buli mukyala akwereetera abazze mujje ekiwojjolo agenda abanebigendererwa. Kale mu abawujja ebiwojjolo mujja kubiwojja oluvannyuma bijja bawojja. Mukulu Zake Francis ngenda kukulaga information eno omukyala mukulage nkimanyi ebifaananyi bino obirina niyo wale tomanyi mission ntuufu ey'omukyala ono gy'alina. Kansoke nkusomera information eno nga bweri then nkulage ebifaananyi tugende ku video tuleese. Information etambula bwete. The assassination mission of eliminating Mityana municipality Francis Zakebutebi Mityana is well organized by Semwai Iso and the First Family. People who are facilitating this mission are as follows. Ulira bulungi nnyo. Ulira bulungi nnyo. And the mission to assassinate Zake Francis Zakebutebi is authorized by Yoweri Museveni Kaguta, the president of Uganda, supervised by Chieftains of Military Intelligence Deputy Boss Brigadier Asimwe on 0782152617, coordinated by Speaker of the Parliament of Uganda Anita Amongi and the General Muhoozi Kainerugaba, that is Didigi. Last month, they sent a killer SFC soldier who killed the British tourist in the National Game Park by names of Kopolo Ezra Mugenyi on 0788-134993 or 0704-338644 to assassinate Zake by shooting. But the mission was stopped after Lumbuye exposing the serious plot of assassinating Bobi Kyagulanyi Ssentamu, Uganda's main opposition. Kati dozo otegedde bani abakirimu emabega abagendo kikola. Kati
Ulida. Omukyala gwe bakusindikidde gwe bayita the killer girl last year introduced herself to Honorable Zake as Irene Dorothy Nantongo. But her official names are Nantongo Irene Mogerwa. Nchidam. The killer girl last year introduced herself to Honorable Zake as Irene Dorothy Nantongo, but her official names are Nantongo Irene Mogerwa. Omukyalo ono omukozi wa Semwai omutemu ensigo balitemanyi. Ye yanjulira Honorable Zake nga yeye Irene Dorothy Nantongo. Era ng'ono amannya ge amatuufu ayitibwa Nantongo Irene Mogerwa. Essimu ze ziri 0772588 oba 07557 Omukyalo ono ye CEO stroke owner of Equatorial and Tour Travel Company in Kampala. She's the youngest sister last born of Pastor Tomo Mogerwa of Mutungwe Christian Fellowship Church in Lubaga Division Kampala. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Honorable Zake ndoza mutegedde bulungi nnyo. Nze nga bwe sinywa buteeka Mukama anansonyiwa buli kimu kyogera gwe ekinze video zete zibiramu editor zibiramu producer information nga bwe njifuna wenje kuleetera. She contacted Honorable Zake last year on WhatsApp and she sent him those pictures introducing herself as Irene Dorothy Nantongo, warned Zake not to meet her on Sunday evening. Kati Honorable Zake omukyala yono lengera sura nga mu postinze oba muntu ala mu criminal court mu mpantwale omukyala yono. Omukyala yoyo. 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 Kati mukulu Zake Francis Butale. Chiri joli nkuwadde information already ekubadde mu inbox nga tomanya nigogenda sinka na mission kijalina. Omukyalo no si mission jasosokola. Omukyalo nabera nnyo kapitira nnyo ku parliament era be bakola game z'oku parliament okwo okubanga bakola emizanyo ja state. Enaku zino mwategira nti abanyarwanda baga obutwa kati bakuleteramu n'abeeyita Abaganda. Amanya nga babuulidde mutowaani mu babuulidde kampuni yenji babuulidde enamba zenzisomi ebisigadde Muganda ngeza Zake Francis Butebi Mukama kulembere ogwange ngumaze. Awo tuvudde twagera kugenda ku information endala eyatulese. Awo ekyo kyomba nkivuddeko nga ngenze ku kirala. Abagala okumanya information ekwata ku statement eyafulumiddwa ku Gala border wakati wa Rwanda ne Burundi information yeyo kamba somere statement tuvuga ntugende. Statement yasoma bwete. The East Africa on Internal Partner State Cooperation. The East African Community was formed by primarily to cooperate for mutual benefits and to promote the welfare of the people of East Africa, including jointly undertaking activities and furtherance of the objective of the community. According to all East African Community partner states are under to strive and achieve humorous cooperation in their undertaking to ensure people of East Africa remain at the center of interrogation. The community cooperation principle provide that our integration is people-centered and all our undertaking should strictly observe the spirit in the events of any dispute arising between two or more partners of the state. It is expected that we use the existing East African dispute resolution mechanism that are fully respected in integrity and sovereignty of our partner state. Therefore, encourage our esteemed partner states to deploy peaceful settlement of any dispute and restrain strictly observation of the spirit of our treaty, and particularly on peace, coexistence, and good neighborance.
The Secretariat is closing working on the office of the chairperson of the summit of the East Africa heads of states to provide the necessary facilitation towards the peaceful resolution of the rising dispute between our two state partners, that is Rwanda and Burundi, due to the closure of border between Rwanda and Burundi. Ngekibaletedde ekyo Burundi egamba nti Rwanda efacilitatinga obuyekera obwagala okujjako government. Nakirala kenkiiseewo. Wetwogerera essaawa zino waliwo okuwambibwa kw'ennyonyi yabadde y'okulwokusatu nga nakava ku live. Ennyonyi ya Uganda ey'ekika kya helicopter namunkanga yawambiddwa mu ggwanga lya Somalia. Yabaddemu abasajja abasirikale 20, abasajja ba Al-Shabaab bagiwambye n'abagibaddemu batwala kati abetuyita embuyaga ezikunta 20 n'ennyonyi yaako bagiwambye. Ago temujjagala bakowalla. Amawulire amala kuba tukyali ku speed 1. Amawulire amala wetwogerera wandibalukawo olutalo v'omwange ku nsi zino bisatu. Ekinyusi kigenda kuva mu ggwanga lya Congo ng'engalo zino muzira zino essatu. Eno ye Congo wakati. Olutalo luyinza okuva e Congo ne luyingira mpaka Kigali oba luyinza okuva e Kinshasa ne luyingira mpaka Kampala. Ng'ekireeta ekizibu kino kivudde ku arrogance ez'ensi zino ebbiri Rwanda ne Kigali ne Kampala nga baagala nnyo okuyiikiriza Kinshasa. Kati Kinshasa egamba kyonna ekinajja tugenda nakyo era muwulira nti olutalo kasigu lutandise. Mumanye nti luyinza osubira either Kampala oba luyinza osubira e Kigali. Kubanga ekiri Kinshasa bano tebakimanyi bagezaako bugeza kutwalayo fujjo ne bajja kitegera. Very soon mujja kiraba. Kyovula nti onaleeta bu tactics simanyi wali abayekera ba ADF story no. Teri bayekera ba ADF. ADF ye Museveni ate Museveni ye ADF. Yensonga lwaki iraise statement z'omwana ezitakwatagana ne tusikuba mu bituli e story nefa. Kati kyo mujja kitegera nga kizzeewo. So nekyo njagadde kibategeeza. Then tulyoke tugende mangu. Abagala okumanya story eno abayizo giwakanya nti nsoma byange ku BBC Africa yiyo kweri. Omanyi muwakana nya basajja abakuli kuna basajja ba NRM yiyo kweri. Burundi has crossed its border with Rwanda after accusing its neighbor of funding rebels' attacks. Rwanda President Paul Kagame denies the charges, but Burundi's government has banned him and bad neighbors. Ekyo kiwedde. Manyi mwagala nnyo okuwakana. Kati awo mutegedde twagala kuyita obuyisi tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yerwa. Leero tugenda kwogera ku nsonga buli mwogera kuba essimu ng'oyogera ku nsonga z'ebyokulonda. First and foremost nabagamba dda nze Lumbuye ekekemiko ali sigenda mu kalulu ka 2026 ntayi sikagenda era siriyo nkiddamu sigenda kubeera mu kalulu ka 2026 sikagendamu. Lwaki sikagendamu? 1. Najja mbyobufuzi bino nga twajja mbyobufuzi bya revolution. Tetwajja mbyobufuzi ebiri political. Ebyokwambala amasuuti simanyi muddere mukolesi mukubula ebisimbi yokasasiro sigwe nalimu. So sigenda kubeera mu kalulu konna. Kyekisookera ddala. 1. Museveni bamuyita double face dictator. Bwe tuyita double face dictator yeeyita democratic dictator. Olwokuba nti abategekera okulonda kyekisooka ate n'amala n'ababba akalulu n'atekosezza amaanyi. Bintu bibiri kati nze sobola kugenda mu bintu ebyo. Otwogerera essaawa zino yataddewo dda akakiiko ku byokulonda akapya. Ne mu kakiiko kano yalonze bakkaada aba NRM. Akakiiko kano yazizzaako omusajja eyagaana okubala percentage z'obululu kati nga akakiiko kano kaliko Justice Simon Byabakama mumanyi bulungi nnyo mugenyi chairperson. Deputy we ya Ajati Lubega, kuliko Steven Tashobya, kuliko Dr. Sali Simba Kayunga, kuliko Anthony Okero, kuliko Pamela Otunu Okut, kuliko Robert Kasule Sebunya mutabali w'omugenzi Kibirige Sebunya eyatugamba tuliye nkima. Ono abadde ng'abeera ku CBS ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukyalo ekifaananyi kye sirina naye ono byabasajja gundi Simon eyagaana okulangirira obululu bamuteeka ku pisto chairperson. Ono mutabani wa Kibirige Sebunya yatugamba tuliye nkima singa ensimu eri akasooliwo oyo omu ku ba commissioners abali kakiiko kano wa NRM saako n'ono
be bantu abali kakiiko ako abagenda okulangirira obululu. Kati lwaki mbagamba sigenda genda mu kalulu? Ensonga y'eno. Okuva mu 1986 Museveni ajja akyusa ekitego ky'ebyobufuzi oba kye tuyita goal posting akikyusa atya. Bw'oba pressure emumountingako ng'akyusa constitution ng'asasula ssente bannabyabufuzi nga bakola kye baagala. Ekisookera ddala nze ng'omuntu munnauganda amanye ebyobufuzi nakoowa kye bayita ba politician, nakoowera ddala gwe bayita politician enkwezenge. Abasinga obungi ba job seekers, the applicants abanoonya emirimu okutula mu office okufuna ensimbi tebalumirira ggwanga. Kyokula nti bagaggawala batandika okukinambuka n'okutufuuyira emikka ng'amaze okukkuta. Ekyo sikikkiririzaamu. Kyokula nti struggle yange abantu mbadde gibakuba nga tebagitegeera. Nkuba abantu bemmanyi ebbanga limaze ne almost emyaka 28 nga mbamanyi mu byobufuzi bonna bayaaye. Tebakitegeera. Kati tutandise bwe tuti. Museveni ajja akyusa goal post. Kati bw'atuuse ku budde obuweddeyo ng'amaanyi gamukeeye, talina gurawundi, talina ssente. Nga yalema okutegeka omuntu yenna agenda omusikira. Nga ne muhoozi yennyini tasobola kujja kwesimbawo kiwaane. N'amanya nga kati kye nina okukola akawaayiro akasembayo kwe kuggyawo obuyinza bw'abantu bu constitution bwa okulonda omukulembeze n'abuzza mu parliament. Bassebo ne bannyabo njagala muzuukuke mwenna. Gwe wenna alowooza nti ogenda ku participatinga mu kalulu oketa mu kalulu. Toono na datawo, toono na ssente zo, toono na buddewo, tosindika mwana mu struggle yonna mbu yakulonda kalulu. No. Nze byange bya revolution either bya action ebintu by'okwogera simanyi tugenze mu kabox ebyo bikafuuwe. Nze namanya gye nakoma nakana akalulu akawedde akakyagulanyi. Ng'ogenda okuwummuza ekiwanga ne pulesa nga Kyagulanyi ali mu buli bwa atuddewa mu ntebe ye. Nga nsaasira abaana bali ku ground. Ezo pulesa siziddamu nga tumete omusajja gwe tulinga ne talina mmase. Tusimbudde. Ekimuteesezaawo kana akalulu kadde mu parliament. Nabagambye n'abanyonnyodde nti yakimanyi bulungi nnyo nti amaserengeta ga Uganda bw'ogatta ebitundu bya Uganda byonna ebisinga obungi yasinza bamme ba parliament. Ekyo ng'akimaze opposition ye okuli Jema, FDC, DP, CP byonna ababiri byonna babe. Bw'amala okwo agattako ne ba independent n'abakola ne badda ku side ye. Mwene bwe mulonda nga mulina abaka 330 bimufunye. Still asobola compromising akawa mutu kokulonda omukulembeze agenda ofuga eggwanga n'abakozesa. Mbawa information eno nga mbawerako ne reference. Katono gwe tuyita Robert Mao yayogedde bw'ati. Next week, our Secretary General will start discussions with the Secretary General of the NRM to discuss scenarios. It is called scenario building. Because, number one, I don't have to keep this a secret from you. It's about power. And I've told you that to have power, you must have 50% plus one vote. Biden is ruling America with 50% plus a few votes. Even Ruto is ruling Kenya with 50% plus. So, from our experience, once you are sincere, and I want to tell Ugandans, in our cooperation with the NRM, we are sincere. And we expect the NRM to also be sincere. We have been studying the results of the last elections. And we have seen constituencies where DP was a very strong number 2. Those are the low-hanging fruits. We shall invest in those constituencies so that we win them. Because in some places, our candidates were defeated by very few votes. Then number 2, if our partnership with NRM continues, which I believe it should, there are places where the NRM is lagging far behind. In that case, DP will be the preferred party to take over those constituencies and remove the comedians that you know very well. Banyabo ne basebo kiche mwagala kisuka kwekyo. Nzija nenkuwa video, nenkuwa information, nenkuwa n'obujulizi obuliwo. Zo mutegedde bulungi nnyo.
kati gwe bakutwale mu parliament elections nga bajja bakujjako powers kyetulina okulwana kati oba bakujjeko powers bate bakujjeko powers nze kati ngenda n'abantu abalina ekigendererwa ekyokukozesa labadaba style oba kyetuyita action nga bwe yakikozesa si kyali mu mboozi simanyi nnoonya kalo simanyi nnoonya ki that is nonsense and bogus system siddamu era sirigenda musigenda mu kalulu ne munankubira essimu 755 mugende muzikubira bannyammwe sidda mu kalulu siddayo ndi muna Uganda yagala ekyukakyuka so se yakalulu ndowooza wano kanfundikire mbatera amasimu mwogere ensonga zammwe nabagambye wiiki eno ku Lwokusatu nabagambye nti bannayuganda mwegendereze nnyo naddala abantu abali mu Buganda ennyimbe zibatandise obaseetinga naye bagamba nti ensiri eziri mu Uganda ennaku zino ensiri za njawulomu ensiri Museveni yakkiriza bazireete kambalege ku kika ky'ensiri ekyo kubanga mayinzi nina abantu bange abankolera emirimu gyange mwebase ekintu kyo kika ky'ensiri kye baayaluza ogiraba yiyo nene eringanga nswera kati zeze ensiri ezibaluma n'oyika windows amagulu ne gakukutuka bwe batofunye kukutwala mangu mu ddwaliro eyo ensiri eba yakussa edda yiyo ate munagamba nagijje ku Google yiyo mugamba nagijje ku Google muyinza ogamba nagijje ku Google yiyo ono footage aviradira ku bantu abafunye obulwadde okuva ku nsiri eyo obulwadde buno bwazza butya ensiri zino zajja zitya kandi okuviire ku ntono obulwadde buno bwavamu eno meeting asotomala okussaako wano obulwadde buno bwavamu eno meeting gyengenda obbalaga muninde mukatono galamuli bagayita Del Express obulwadde bwava mweno meeting ensiri zino zava mweno meeting ensiri zino eziri mu kutta bannayuganda zava mweno meeting mugira bulungi nnyo eyo meeting ensiri zino gye zaavaamu eziri mu kubatta meeting yali etya esoma the UK Oxtec to use gwe ngenda kublockinga nkyasomesa bantu ate okuba essimu asooka nzijjeko ne internet ensiri zino n'omusujja ogubwanwa gwava luddawa UK's onakubye essimu anzigyeko n'okunzijjako ensiri ezibaluma n'omusujja gona bagayo gubaluma gwajja bwe guti UK's Oxtec to use genetically modified mosquitoes in Uganda fighting malaria nti ekigwaliwo company eri mu Bungereza eyakkiriziganya ne Museveni balete ensiri enkolerere mbuzirwanyise omusujja gw'ensiri mu Uganda company eno y'Abangereza bano ekigendererwa kyabwe tekyali kyakulwanyisa musujja gwa nsiri wabula kuleeta nsiri nga zirimu omusujja oguli modified bo batondeka eddagala lyabwe abaana afa bajja kufa abaana wona bajja kuwona era kampuni eno baali bagigoba dda mawanga gasinga obungi ne tekinologiya waayo bagiyita Oxtec, a British firm which developed a technique of inserting a leather genetic into mosquito is said to partner with the Uganda Virus Institute to combat the malaria in East African country. This was revealed on Tuesday during a meeting between Yoseri Tibahabulwa and Oxtec Chief Executive Gare friends in Rwakitura district. Yoseri welcomed Oxtec to Uganda and supported their idea of partnership with Uganda Virus Institution to join efforts in fighting malaria in the country.
nabagamba ffe bali mu diaspora ffe tusobola obbawa information yokka entuufu. Ensi zino zonna ezaakulako temukyalimu malaria baamukola batya? Basooka ne bafuuyira nakati bakyafuuyira site kanso zifuuyira buli kitundu ne zitta ensiri. Kati ng'ensiri ezaasigalawo tezisobola kukulwaza. Tezisobola kukulwaza. Kati bano bolo kuba nti bakimenti Africa bajja teeka lwe kasasiro waabwe. Bakireeta kati musujja wenda bbalwa mujja kiwulira. Bano kye basooka okukola kwe kufuuyira ensiri zonna ne bazitta. Ezaasigalawo tizizina kye zisobola kukola. Kati yo mu Uganda baleeta bulesi. Jjukira nti science bano gwe baga nti gwe baleese okukyusa ensiri zino. Tuli mu tropical area oba mu tropical zone eya Africa. Nti gwe osobola okusinzira Bungereza n'okola ekintu kyo n'okisindika mu Africa. Bwe kituuka mu Africa olw'embeera y'obudde ne kikyuka ate ne kifuuka eky'obuzibu ennyo. Oba okitegeera? Kiringa gobononga nti ogenze mu kefuso okulya enkoko ekuwoomera nnyo n'oyitawo ku chicken tonight anti bonna bafumba nkoko ebirungo ebikukyusa olutundu obugalabi n'olyoka odduka sipiidika ne tekinologi bw'ati bwaliwo ebintu bino wa science. Embeera y'obudde n'abantu abagirimu nabo kyebikuŋŋaana bisobola okukyusa ekintu kino ekifuuka kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu kati ekigenda mu maaso. Omusujja gukuluma ne gukutula amagulu n'osesema n'okumwa omubiri mu nnaku 3 bati bakututte mu ddwaliro oba ofudde gukunywa amazzi mpaka kati bye bino bye bagamba nti bye baleeta kubanga bo kagende baagala kikola ekyo mujja kitegeera nga nfundikira ntamasimu. Nyongera okujukiza bannayuganda bonna mu Uganda okwetoola eggwanga lyonna. Waliwo obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga. Baganda afe bali mu Kalamojja teri akavalinga information. Bannaffe bali mu Kalamojja bali mu batta. Mu Northern Uganda bali mu kutta bannayuganda. Mu Buganda abantu bali mu kufa in the suburbs. I'm calling upon all the international community to be vigilant about Uganda as we approaching 2026. There is ongoing silent genocide in some parts of the country, including the Karamoja region, that is the northern part of the country, including even the central part of the country. Museveni using his special forces, that is SFC, they are going on killing people in massive or in big numbers without letting the nation to know about that, because the media is covered up by the diversions on social media and on the mainstream media. Our brothers and sisters are being killed, but no one is coming out to condemn or to ask questions as to why so many Ugandans are being killed. But without anything coming out on media, and even including the parliament, the politicians, they are quiet about the ongoing cleansing of Ugandans. Slowly, Museveni is bringing in foreigners to take over the country, including Burundians, Rwandese, people from Somalia, people from Ethiopia, and others from South Sudan. They are slowly occupying land in the northern part of the country, including the central part of the country, deep there in the villages. So nkubira omulamu ndaba na Uganda, muli mu Kampala, muli mu Mukono, muli mu Wakiso. Neteri muntu asobola kwogera information eno. Bannaffe bali mu kudduka badduka ekibambulira. Mu byalo batta bannayuganda, batta Abaganda bamalawo. Emmengo tekuli ayogera, teri munnabyabufuzi ayogera. Ekkalamojja, in fact badde munna kimutamanyi. Gayo no gwabatidde Nairobi munna Uganda omuddusi oba yeka gwe nayogeddeko amanya gagenze gobasse tebamu senti yabadde ayina mu banja no. Gayi yali yadduka mu Uganda nga yomu ku Bakaramoja basigadde bali vibrant mu kwogera ku nsonga z'okutta bannaabe Baganda be bamusindikidde abatembe bamutidde eri so sinti bali bamubbako ssimu. Kiptengeye Mukaramoja gobasse Gayi basse mutte abadde kyensegeddeko ndi yali yasaba n'asayiramu ne bamusangira bamutta kubanga yo kubadde basigaddeyo nga boogera ye nadduka n'asobola okufuna omukisa ogenda e Kenya kati kyekyamussa kubanga abadde yasigala vibrant gayogera ku nsonga z'Ekkalamojja. Njagala ku parliament eyo gy'omwogerako essaawa zino
mumulire y'omuntu omwe yali ayimiride n'abuuza kyekigenda maaso mu Karamoja nga munda byabufuzi munda byamizannyo muki ono yekka abadde akikolako bamusanze Nairobi yamusala mu northern part of the country abasigadde bona ba politicians babawa emigaati abaana abali vigilant okukola emirimu egyo badduse ddamu baagala batta efana emuna bideitinze nga olwokuba nti social media bisesalinga nga saagala bidisplay nga kuno abantu bali mu kufa seriously muloko bataddeko diversion eno diversion after diversion NRM deploying abasajja n'abakazi ku social media okwasamirira ng'obugege obukalu nga bannayuganda bali mu kuttibwa ekyenjawulo kyerina ku bantu abala bonna one nze sina utalo na Munnayuganda otalo lina na Museveni ne family ye ne regime ye sina utalo ku Munnayuganda eno wagira NRM I don't want to sifajo I don't care otalo ni wakati wa Museveni ne family olwebikola bakola mu usasobola kutegeera information ejemba tojagisanga ku TV ku radio temujjagisangako era ejja kujja no ku social media wenjo gibagambira ne tebajja bibagamba chopola kuliko embozi z'okuwemula ez'okweyambula simanyi ono yasse mukazi we ono bamusanze oli yepicha kunywa mwenge yensonga njo bategera ekivulu after kivulu nenjagala obuliro radio TV yagenze mu ekola story ngekola cover up mu northern Uganda Karamoja deep in village mu Buganda gende ebunyoro mumbala teri akolayo mawulire gonna bawule bagakapchalinga gatunudde wano mu Kampala in fact information ya Uganda yonna eri between Kampala kilometers nchidam information yo netambula ku mainstream medias ne ku social media erimo kilometers 5 achuwaka yajamu kuba emboko chovula ba ku TikTok twaji chuso jifura political ng'abantu balooza nti tusaaga era mula video z'abantu batemwa zijja ku TikTok na ku Facebook lwaki si ku mainstream media kubanga tebabikkirizayo nga nfundikira tamasimu gomusajja omuganda yenna omusoga omunyolo mukonjo na omunyankolo ligino nkutumiddeko akatiba kenda kuba kali kanene nnyo nete munakategeera lwaki nakuba akatiba kano Museveni ya making sure nti abaana abaabwe abatali ba family yenga ye wabula abaana abobuwala abanyarwanda babafuula akanyeewa kyobola nti balayisi nnyo nti buli musajja yenna sedduvutto ayagala okubikkula sikaati nga tagenda kweyamba bajja kuwa omukazi bakugobesa omukazi wo nakabala bakuwe bana abakazi nenga missionary bwet bakuwa baganga wa mukazi wa motolo oba musoga oba mu mulugwala oba muganda baga mugobe tukuwa omukazi omuganda tusobole okukuuma ebyaffe n'ebintu byaffe ekisera kitoko omukazi bamuwa mission y'okujjawo ogenda okujjawo nga ku baana b'olinako omukaaga olinako omu sina kiri nga bonna si babo olufa bwoti ebugagga byonna baba abitutte dda ng'amanyi buli kyapa kyo wekiri na buli kimu oba oweddeyo it's a smart way gye bakozesa kati okutwalamu ettaka n'okuba ebintu bya bannayuganda bonna ate bakikola no mu Buganda mu northern Uganda mu east neno wansi era kyovula kati ye Museveni akimanyi nti abaana babafuula kanyeebwa kukozesa basajja baki kubatwalako bintu byabwe ne muli awo obasanga Simena wasize ye kye yakoze kati kuddira buli kimu n'akiteekamu abaana abo ate nga bali well trained okukola emirimu egyo kati nze video ngenda jita buli omu okuba essimu oyogere ensonga zo provided no Columbia Broadcasting Service tetusaasaanya ntungo tetuwemula essimu nzitadde essimu yiyo kweri asooka wuuno hello yes muganda wange wangisebo ngulumiddeko nawuliriza njagala kutuukira ku nsonga tugenda kwesa dakiika bbiri strictly yes kinjagala okusookerako ddala point gyova okusembayo nayo ekyayo silent genocide
abanyarwanda bazze bayingira Uganda nga bakozesa motoka za URA obutambi gye buli naye teri MP ayogera batufera wano ne batuwa national ID naye nga national ID Uganda eriko expired date naye teri politician vuulirako nga abyogerako bafera ne bayingiza mu constitution ya Uganda abanyarwanda. It is a tribe in Uganda and they are indigenous. Tebagifera teri ba MPs ba elites abayogera ku kintu ekyo. Njagala kuwako example eri ekivubuka bakiyita Opondo Demgasta saagala kikuwa nnyo kigulumiza nakirabye ku social media kuno mbukirira omukyala naye ng'omukyala kabaano olabirira kabaano nga kiwaana muwozi project byali wano nga bitembeta campaign bisaba sente tubiwa sente mbubiri bayagala gobako mu 7 busimanyi God Garcia kati biraba bitembeta kubana abafere ba bujingo baliwo abakazi mbu bakazi banyarwanda simanyi biki ba western simanyi abakazi abalaalo simanyi biki abakazi abalungi ne babitega sente ne babikozesa njagala kusembayo nga ng'abana Uganda tubeere united ekizibu kya Uganda kyakujjako mu 7 baleeta ebiboozibozi mbusimanyi 2026 nze ng'abana Uganda fena tubigaane mu 7 nga yakyaliko nga yakyavuga nga yakyalina emundu tetugenda kubanga twenunula tuveewo tetwesigula nnyo ku bannabyabufuzi naye tugamba abannabyabufuzi oba oliwo opposition kano ke kaseera otulaga mwatusuubiza 2024 mutandikire omulimu gw'okunga Uganda nga mubagamba the same voice tewali 2026 nze ngamba no 2026 akuume bebali nnyo okumpa mukisa Uganda no 2026 bebali nnyo bali ddala. Hello. Sebo. Oli tuweza sebo. Kale sebo nawe itambwa ngalo ga musanji wa sebo tugende maaso. So mukama wange badde ensonga njagala okwogera ku ya interview ya president ya BBC. Gwaliko sebo gwoyogera genda maaso yogere sebo. Yesebo kati nze ensonga gye njagala okumanya president yalina we yagambira nti bwe okukalu asobola okuddayo ensonga eyo yali simanyi oba yajogera kusanyusa abazungu oba kyali bwe kityo. Gwe ndowooza eri njagala ndowoozayo si ya muntu mulala njagala ndowoozayo so si ya muntu mulala. Nze ensonga nze ndowooza yange eri nti twapeze mu kalulu kubanga abaana baffe bangi abafu. Wera ndi good wera nnyo. Kale sebo toyanza sebo. Hello. Wanji nyabo. Jebaleko sebo. Nkale nyabo nawe jebaleko munange. Nkale. Kakati njagala kukatiriza kintu ky'obadde otugamba eky'abantu abajja mu Uganda. Omwaka oguwedde omwezi ndowooza gwali gwa 6 nakubuulirako omuntu avuga abantu okuva Addis Ababa Abalitria abo babaleeta buli mutwe gwa muntu bagutikkira emiliyoni 9 okuvuga mu baasi okutuusa Uganda omanyiza Uganda sigitambudde wadde mwenzaalibwa ebbunga Abalitria abali ebbunga abo bonna omuntu yabapata n'okuva gye bavudde bajja ne babateeka era omwaka oguwedde waliwo Omulitria gwe baakwata naye nga nali mugoberera oba omuntu eyali amuleeta gwe baali bamuyisaamu nga yeyankolera ku bintu byange eno ba Muganda waaliwa naye nga ate gye baali bamuvuga okumutwala kati ajja mu baasi Abannayuganda mu gundi mu butabo ne bamufunira akatabo naye yajja mu baasi
kati bwe bajja mu bbaasi ne bamufunira akatabo bamukwatira ku kisaawo ne bamubuuza akatabo kano wayingira otya. Bannayuganda bannange muve mu kwepiita muve mu kuti ensi yaffe bagitwala. Abantu abo bonna be mulaba lwaki mmwe mubeera mu ggeto eri nga bo bali bbunga wadde ebbunga simanyiyo bati I think kitundu baze sikimanyi situkangayo ekitundu kyange mbadde mu ndebe okusinga naye abantu muve mu byokugira okuganyazanya ebintu ebirala naye tufe ku nsi yaffe omusajja asazeewo ensi bagitwala. Kale nyabo toyanzanya nyabo. Hello? Muganda wange gye baliko. Kale sebo nawe gye baliko. Muganda wange nebaza ku mulimu gy'otukolera n'ebyo byonna by'otusomesa. Tusiima nnyo ne sekusiima. Naye nange kyoyogedde nkisaakindi ng'ekyogamba nze sidda mu kalulu 2026 sikaddamu. Era kino tukyogera with due respect ndowooza ne pulezidenti waffe atuwulira. Ekimala kimala abaana basibiddwa. Abaana bali mu kuvundira amakomera teri ayamba teri afaayo ekimala kimala buli munnayuganda situka kola kyosobola naye byogamba tudde mu kalulu 2026 nze siddamu sibiriimu toyanza nyo teri agenda kufiira obulamu bwe olw'ensonga ezitalina amakulu. Tusobola olw'ekyo buli munnayuganda wonna wooli kola ekisoboka tulabe nti teri kudda mu kalulu tubanje abantu baffe era tusaba ne Ssenyonyi tandikirawo namugise mufungize ng'ekiwundu tekinasamba kusaba ddagala. Nyanza nnyo muganda nga tonnagenda obaka obuntire mu Lunyankole otegeeza abantu bo mu Maserengeta. Ekyokuba nsaba byonna n'okusiima mukulu Lumbuye ebyo byonna osomesa obwire ne bulengwa ekinkugeza okugambira Abanyankole ekinkugeza okugambira abantu ba Tooro abantu ba Kabale abantu ba Rukonjeri Ntongamo akaniko kiire kukuza kwenunura ebyokugira nti nooza kulinda 2026 ebyo tebine makulu. Tutandikiro hatiya twetaase ekizibu kitakasambire kitakabire kyangu munonga abokuba ihangane lyetu twena ihanga teri omuntu omwe so ikuru ly'Omunyankole kuru ly'Omukiga kuru ly'Omutooro kuru ly'Omufumbira kuru ly'Oriki twena kwatira hamwe tukara nti twafuna ihanga erisya etarimu kulwara etarimu kubonaabona eririmu eddagala eririmu kusoma kurungi eririmu ebirungi. So buli omwe nahurire tambuza obako obu omanye nti ekikwiza okumanya nikitwara biki. So mwe bari kumpurikiza we bari mukuru Fred Lumbuye we bari buri kimwe cyona mukama akumpera omugisha. Franza nyosa. Hello. Sebo. Sebo wange gwali ko sebo gena maaso. Alese. Kulamusiza mukama wange we bali okuweereza. Nkale sebo nawe bali kubeerako. Bili 17 ba member wa parliament baba wa milioni 5 ne bayisaawo etteeka ly'okugyawo emyaka. Kino ekisanja baba wa milioni 4 era emivuyo byonna egibadde mu parliament tugibadde tugiraba. Omwaka guno gubadde gubadde gugwako babawadde milioni 10. Surprisingly amawulire ne gafulumya tebagenda kujjawo okulonda. Nkowola bannayuganda tuddamu togikwatako season 2. Ekyo 17 twali tetunnazibuka maaso. Ekyo ng'okivuddeko kankwongereko na kino. Kiba kya buli azaamaanya era kya bufuusa. Mayinza amazima ngoogera. Mu kalulu kali akawedde Kyagulanyi alyoka gyesimbewo ng'ovudde kalulu kali akawedde Kyagulanyi kano Kyagulanyi yeesimbyemu.
akalimu Amama Mbabazi yawaabira Electoral Commission ne Museveni tebabbya akalulu. Kooti negamba nti tebaddamu okutegeka akalulu konna nga tebakyusiza electoral forms n'akakiiko k'ebyokulonda okubeera independent. Okuva kolo tewali kintu kyonna kyali kiteekeddwa mu nkola. Akakiiko ka Electoral Commission tekali independent. Museveni akalulu kyovuna nti yakalondemu bakkaada. Amateeka kooti yennyini ge yalagira gakyusibwe tegakyusibwanga. Kati ngenda atya mu kalulu k'ekikulanga ekyo ntandika okugabana mugende sisobola kubeera musiri kutuuka ku ebyo ssa. Nze obuzibu bwange buli nti kujjako Museveni by all means n'ebyakalulu sibiriimu. Ebyo byonna bikomedi byabwe bannayuganda bino si byaba MP si byabakulembeze eno revolution yaffe y'abantu. Nze sigenda kujja no kwogera bigambo nga mbyogera bannabyabufuzi abatula mu ofiisi nga tasobola dde okukuŋŋaanya abantu 10 okugenda okwekalakaasa ng'ekyo si kisobola. Constitution etuwa obuyinza okwekalakaasa oba okukozesa amaanyi agasukka nga Museveni bwe yagakozesa. Nze ekisinga okunuma tugenda tunakozesa amaanyi tukooye okwogera ekisinga okunuma nga tannategeera nga yaki ekisinga okunuma kanti kugambe Museveni ng'ajja okuyingira entebe ezo byonna bivuye bwe yakola. Museveni yakolanga ekisoboka nga alina abantu mu gavumenti mwe yafunanga ssente ezagulanga ebyokulwanyisa ezafunanga information ezokukola propaganda ezokukola blackmail kuba ku bukulembeze obwayita bwonna. Neffe tujja ne tukola information naye embuzi ezikulaga nti ziri mu nuupu ne zijja ne zinga tumbuye okola propaganda sema yokola blackmail ngeri Museveni baspendinganga billions and billions of money. Museveni yalina abakulembeze mu magye abakulembeze mu poliisi mu parliament ne mu ministries nga basoloza ssente okujja gavumenti ne bano abaffe bw'oli abatambula bavuma Kyagulanyi bw'oli abatambula bali mu kutegeka emipiira ng'ate essaawa yakunoonya ssente ku kutandika kukozesa revolution buli kimu ekisoboka bali mu kusindika businisiriyo. Nze nga nzira bbiri ebyekisiru bawadde miliyoni what is miliyoni akuwanga gyo nze siddamu efolofoto mwana mukama akonkomere ssebo. Hello. Wanji nyama. Mbalamusizaako nnyo. Naffe tukulamusizaako nyama. Ensonga yange ku byokulonda eri bweti. Nga tetunnaba kufuna bantu baffe abaatwalibwa nga bakyali mu makomera n'abamu tetumanyi gye bali. Tetudda mu kalulu. Bakibalama tetumanyi gye bali abaana 18 bonna kati akukaba kalulu ki. 2021 tetunnaba kufuna bwenkanya byabakama yabba akalulu ate ne kati mbutudda mu kalulu. Ate yennyini gwe bakomezaawo. Era ye yennyini gwe bakomezaawo. Era nga tugaba mu tugenda mu kalulu. Teri bwenkanya bwa kalulu bwe tuba tetusobola kuyimuka nga bannayuganda twerwaneko maanyi gaffe tuleke Museveni atwale ensi. Toyanziza nnyo nyama. Yes sir. Hello. Toyina network. Hello. Nsima bambi okuweereza kutuweereza nenze mbalange nzikatiza ku kikyokulonda wala ina bingamba nti teri kulonda kubanga kigasa ky'okulonda ng'omuntu ategeka okulonda yakulira ate abalangirira yakulira buli kimu. So it's very useless okudda mu kalulu 2026 era bonna bano ba opposition baffe betulina ba MP ba NUP abawuza simanyi mundabiranga ddala 2026 bebamu kwaba balemesizaako Museveni. In fact beba musupporting okulemerako. Kati mugane kankubuulire yose emyaka gy'ekinaana ku gavumenti ziri ezaaliko yalina abamemba ba parliament ng'alina ne baminisita be yakolagananga nabo nga at least buli muntu yali mu gavumenti y'oboto bwe yalutwa yamuwangayo akakadde ka ssente okutambuza information okugula ebyokulwanyisa naye tuna bamemba ba parliament 56 tekuli wadde asobola okuba nti akuŋŋaanya abantu 10 bafacilitating basobole okukola ekyo kyetuyita action bali bakalula maaso bategeka tournament za mupiira nze nga nziramu abo mukama kuumi.